Ruth ow'emyaka 23 anyumya nti mu mwaka gw'e2013 yatwalibwa e Kuwait okukola mu supermarket nga bwe yali asuubiziddwa, wabula kyamubuukako bwe yaweebwayo okukola nga yaaya mu maka g'omugagga omu. Agamba nti yakolera mu mbeera enzibu ennyo ng'okusinga bakama be Abawarabu baamutulugunyanga. Ne bandekaawo mu nnyumba n'Abawarabu ne bagamba tandika okukola, ne mbagamba bino si bye nazze okukola. Ne bagamba ffe twakusasudde ssente nnyingi oyina otukolera, kati n'embeerawo nga simanyi kikyakola, ng'emirimu mingi nnyo, teri kuwummula, teri kwebaka, ng'ate okulya bamala kulya ne balyoka bakuwa leftovers. Obutakwatagana mu lulimi ne bakama be kyayongera okukalubya embeera. Tebamanyi Luzungu, boogera Luwarabu, bwe bakutuma ekintu nga n'otakitegeera nga kuba bukubi. Eyo yakolayo emyezi mitono nnyo n'adduka okuddayo ku kampuni y'Abawarabu abaamutwala gye baamukwasa ng'atuuse Kuwait. Baamusindika mu maka amalala okukola nga yaaya. Agamba nti eno nayo embeera yali sengavuddemu ngazeemu. Mweyo ennyumba mwe natoloka. Bwe natoloka ne ngenda ku Kenyan Embassy. Embassy nekubira Abawarabu bampe passport yaye ne bagigaanira nga bagamba bangula ssente nnyingi nnyo tebasobola kumpa passport yange. Ruth anyumya nti mangu ddala baamutwala mu kkomera. Kati nga n'Abazungu tebalina kyakunkolera wabula okuntwala ku kkomera, mu kkomera bankwase gavumenti ne bantwala mu kkomera. Kati awo lawyer wa Uganda n'annyamba ne bankolera travel document. Ruth wa mukisa okuba nti akomyewo eka. Agamba nti banne bangi abali eyo mu 10 bali mu makomera era nga basobeddwa eka ne mu kibira. Binoga nga yakulira ekitongole ekirwanyisa okukusa abantu. Agamba nti bakoze enteekateeka ez'okujja bannayuganda mu makomera eweeru wa Uganda. Tugenda ngeri nga government bwe zikolagana, tugenda kukolagana ne Ministry ya Foreign Affairs nga ne Interpol, tuweerezeyo amawulire mu Kuwait tubabuuze ebikwata ku bantu bano. Kati tunaba tufunye batunyonyodde tulabe twogeragane n'ensi ezo, tulabe engeri ne Kuwait, tulabe engeri abantu bano gye basobola okuyambibwa okukomezebwawo mu Uganda. Uganda eyimiriza enkola y'okutwala abantu naddala abakazi ebweru w'eggwanga okukola emirimu nga egy'obwayaaya. Abamu batwalibwa kampuni ezitalina lukusa kutwala abantu bweru kukolerayo, be basinze okutwala abantu nga babatwala okukola emirimu gya house girl kuba gye gisingayo obungi. Ab'enganda zaabo abakyakonkomalidde e Kuwait olwaleero bagumbye ku kitebe kya Ministry y'ensonga ez'omunda mu ggwanga okumanya engeri gye basobola okufuna abantu baabwe. Oba osawo olina obuyamba omwana wo, tolina ogenda buyisa, tomanyi obuyitambuza otyo okuyamba omwana. Kati tuli awo tulinga abali mu kibira. Omwaka guno gwokka abantu abasoba mu 79 be bakakusibwa okuva mu Uganda okutwalibwa ebweru ng'abasinga ku bo bali Kuwait.